nga ewaffe ku kampu Luttwmaguzi ennaku zino ababbi bangi batubba nnyo emmere naye nga batubba emmere baawo mu kitundu ky'Ebuyungwe ne bayita mu Nakaseeta emmere yaffe bagiisa mu Lugogo ne bagitwala e Luweero. So bw'oba nga oli mu bitundu byawo n'okwatira ku mubbi ono atema enkota ezisukka 50 almost every 3 days n'azibba ku faamu yange nja kukuwa miliyoni ng'ondeetedde omubbi oyo ng'omunkwatidde gwali eyo ewaffe Kasangombe. Ente bazibba, ebisolo bingi babibba nnyo ewaffe. Njagala kusaba minisita wa Works General Katumba Wamala tuli bubisebo ku mbeera y'amakubo nga Nakaseke. Ekkubo lino ew'obulenzi oba bayita Kisule, Nakaseke, Kapeeka tokyayita. Nasanyuse nnyo minisita w'ebyobulamu yabadde emmotoka ye eweddewo ku kkubo lino Matugga Semuto Kapeeka. Nasanyuse yabadde Nakaseke nga zo okulambula amalwaliro gaffe ne mga sijja kukwerekera naye nga mumonitalingira omu nga sitambula nekubanze nako ebyobujega byabwe byokutulimbalimba nga ne bajja ne bayitamu ne balambula. Oli Nabbanja alambula amakubo ge Nakaseke naye nga agalambulira mu kyerikoputa. Kakati naawe minisita nasanyuse nnyo naye kyankoze by'emmotoka yo obutayonooneka. Mulabe embeera gye tuyitamu ekkubo lino lye bayita Matugga Semuto Kapeeka. Twabagamba ebimotoka bya General Salimu Sale ebisino twaka bitumaliddewo amakubo gonna abantu bali almost on daily basis bafuna obubenje. So yadde mwe mufuna okunyolwa naye njagala nammwe mukirozeeko embeera abantu b'e Nakaseke gye tuli mu mbinyo ey'amakubo. Njagala kusaba ku district gwakula ekkubo lya Lugogo Timuna Lugogo. Ndi vice chairperson w'akakiiko ka parliament ke bayita Park Local Government. Twakawandiika reports nyingi kuba tukolagana n'auditor general ku bakaawa abasinga abatamonitoringa abasinga emirimu gyammwe gigenda. Ekyo nkibabuulirako kubanze mu gundi yange mwajaba ye mu komite ezisinga okukola naye nze sirya nguzi naye nkubuulirawo mazima. Sebo kino nkisembyayo nga kakodyo njagala kuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka olw'okuweza emyaka 68 egy'obuto. Nkimanyi ayi Ssaabasajja Kabaka embeera gy'oyitamu ey'okusoomoozebwa nnene ne Buganda. Wakati Ssaabasajja Kabaka ng'ojaguza nga naffe Abaganda naddala abakyalimu ensa, ntereddemu kino Abaganda abakyalimu ensa nga tujaganya naawe, Buganda eri mu matigga. Abasajja abajja wano okunoonya obubudamu beddiza Buganda ttaka. Mu byalo byonna gye tubeera amasaza gonna ge tulina nga Buganda, bantu ba Buganda bafuuse mmomboze ewaabwe ate abajja okunoonya obubudamu kati beddiza Buganda. So ekyo nsikyogeddeeko mutima mubi naye njagala kusaba Abaganda abakyalimu ensa, si mwe abalya ssente z'abakulu bali bannaffe abatuyisa obubi, neŋŋamba abakyali ku mulamwa abakyalimu ensa abasobola okwogera mu bantu ne bawuliriza. Mutunuulire ennyo ebiseera bya Buganda eby'omu maaso. Buganda ttaka. Abamu ku ffe nga tunoonya ffe obuyinza, abamu munoonya ebitiibwa byammwe, neffe tunoonya buyinza. Anoonya obuyinza tubeegayiridde nnyo temutwekiika mu maaso. Tumanya abamu mutaamya olw'essente eziriwo, abamu mwaggwamu ensonyi, abamu mwatukyawa kuba tetulina ke tubawa, naye Buganda ttaka. Era Buganda ebeerawo mu byafaayo. Kati Abaganda be basinga okubundabunda ewaabwe, omungezi akiyita internally displaced people. Abaganda be basinga okubundabunda ewaabwe. Era emyaka gye gijja bwe ginaabe tetubaze nnyo. Abaganda mmwe mweka abatagenda kuba na wammwe. Abalala nga balina ewaabwe nga n'ewammwe batuttewo. Olw'okwekkiriranya, okwagala okulya, n'obuntuntu buno obulabulabu bawadde abasajja abakulu abakuze ku myaka naye ng'olaba muweddemu olw'obuntuntu obwo bwe mulya. Kyo nkyogedde gano mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wange. Nze mwagala ate nze ndi Muganda, seetuuma bwetuuma ye ndi Muganda. Kinnuma nnyo okulaba nga Abaganda mufuuse mmomboze ewammwe. Ne bano abajja wano ate babatiisa mbwe weeyita Omuganda oba ososola. Era nze ssebo mukama wange ennaku ezo nagamba omukulu omu nti bakutuma Omuzungu n'oleetamu Omuyindi obaako ekikyamu ku mutwe. Kuba naawe osobola okwawula wakati w'Omuzungu nti ono Muzungu ono Muyindi. Ekiraga nti Katonda buli ggwanga alyagala. Oba oli Munyankole Katonda akwagala, oba oli mu Kyoli, oba oli mu Kiga, oba oli mu Kifenna, tusigala tuli bannayuganda. Naye buli omu alina ewaabwe gy'ava. Luno olukwesese lw'eno gurupu eyava eruweero etaalina waabwe bafudde nti Buganda erina okuba eyaabwe. Ne babaavuwaze ne batwalako obugagga bwamwe n'ettaka ne balitwala. N'abantu abaalina mwensa bonna ne bagenda nga babagulirira obusente. Abamu temukyasobola kwogera, tetubanenya.
kubanga osanga ezo sente bwe bwakabaka bwamwe obugenda okubatuusa gye mulaga. Naye ffe abakyagala Ssaabasajja Kabaka, era Ssaabasajja Kabaka nze ndi musajjawo, ndi musajja wa Lugave, muwa Olugave aba Mumbowa, noono muto wange Mumbowa. Ffe Abambowa mumanye enkola eyaffe, omugaso gw'Omumbowa eri Ssaabasajja Kabaka n'eri Obuganda. Naye mbagambye Buganda taka, Buganda taka. Bino byonna bwe babalimbalimba obusente n'obubwe bukalina obwe muteekawo ne balimbalimba n'obuntuntu obwo buli mu n'obulalalala, ebyo byonna mpewo. Naye awatali ttaka Buganda teyiiwo. Ekyo nkimaze kuba nkimanyi, ntambula nnyo ne kati ngenda kutambula bampise mu nsi z'ebweru. Manyiiko kabaka omu atalina bwakabaka, bamuyita Aga Khan. Is a king but has no kingdom. Ebyo mbibagambye abalinawo matu n'okutegeera mubiwulire. Sewo mukama wange onsonyiwe akonkogeddeko kubanga mbadde n'essanyu olwa Ssaabasajja Kabaka. Tukusabira nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka. Ffe basajja bo ne wakubadde tubeere eyo olumu nga tetukulaba, tukusabira nnyo ne tusabira Obuganda nate ne tusabira n'Abaganda abakyalimu esa, abataliimu nsa mutusonyiwe mugende eyo gye mwalaga. Kakati sebo mukama wange ng'omubaka wa Parliament nsanyuse nnyo okulaba bonale bo bange bano. Ono ntula naye mulya bisiike mu Parliament, mulya bisiike w'e Nakawa, oli twali tulya naye bisiike mu House, naye abasiraamu bagamba Allah n'amugerera, naye talabika obise omukama wange. Sebo nsanyuse nnyo naawe okulaba n'omusajja wa Kabaka oli Rwomushana, musajja wa Kabaka. Sebo naawe nsanyuse okulaba. Amiina. Kati ebirigenda maaso ku byamabaati tubadde nga tujja tubabuulira nti eno gavumenti abatagitegeera mbeewuunya nnyo. Gavumenti y'abasajja baava mu nsiko, era olusikosiko terubagwangamu. Gavumenti ejjuddemu abasajja abakulu naye nga beeyisa ngeri ya kiyaaye. Kizibu nnyo okubategeera okuggyako ng'obadde nabo n'obasoma. Bw'akugamba omukulu ono abakulira nti no ŋŋenda Bulemeezi muteegere kuligenda e Buddu. Bw'akugamba nti ŋŋenda Buddu nkwegayidde muteegere kuli Ejjinja. Naye ekyo mugaanye okukitegeera. Ekizibu kya Uganda ekiriwo buno obubaati bwa $2.5 nze ababuulira nina authority kuba ntula ku gye bayita accountability, emu ku accountability committee za Parliament. Obubaati obugaanye okuva mu mawulire nammwe bwe mwogerako n'abalala bwe boogerako bwa $2.5 bwaleetebwa okubawugula, Omungereza agiyita diversion. Nga tutuuse ku kinyusi ky'NSSF abasajja mwe babbira ssente ezisukka obuwumbi 1,900 nga tutandise okutuuka ku bawandiikanga bukiiti ntono, gundi wange muwe obuwumbi bwe buti, ono gundi wange muwe obuwumbi bwe buti. Naye kitwewunyisa nnyo nti n'essaawa za leero abantu abasinga mugaanye okulengera wa gye tulaga, ne babawugula eno ne babawugula ne babawugula eno. Ekiriwo sebo si mabaati. Era n'ono minisita tebamuvunaana, abamututte mu kooti nti bamuvunaana kubba mabaati. Anti nkubuulira tebamuvunaana kubba mabaati. Obubaati obwa $2.5 nga abasajja batandikira kati mu hundreds of billions. Ekimuvunaanyisa oyo minisita kituutu. Ekimuvunaanyisa kulabisa babbi banne. Totulabisa otya kunye obumu ababbi batuukeyo ne banyiga mubbi bunaabwe twakiwa tulabisizza nekanga bamusse. Naye kati ono babbi banne tebasobola mutemula kubanga esebalaba kati balina okumunyiga tulabisa otya n'ogenda n'obubaati obwo, kubanga buno obubaati obwabbiddwa si byebyoka obwakabbibwa mu Office of the Prime Minister. Office of the Prime Minister yafuuka mpuku yaabwe mu bayisiza omunyago gwabwe. Era ne bayisa kino ne babituumatuuma amanya babbi olw'okuba bannansi abasinga tebakyafaayo nsi yaabwe n'ensi neesigala ng'etambula. Mbuuziza lwaleero sipiika wa Parliament minisita omu abadde ayogera Kajiji nti ewaaliyo embuzi mu Office of the Prime Minister. Essente z'embuzi zaali zisinga ez'obubaati, obubaati 250 millions bwe baatwala. Naye embuzi 250 millions amabaati agaatwalibwa physically agaba distributed. Kuba nze najja ano ne nkugamba nti nze waliwo bensobola okugira nti tebabba mabaati mwe babawugula. Nabbanja ne wakubadde Semukwano gwe Prime Minister tasobola kubba bubaati bwa $3.5. Speaker Anita Amongo ne wakubadde Speaker wa Parliament simutya tasobola kubba bubaati bwa $3.5 ng'olunaku on daily basis. N'ababaka ba Parliament onajja kunjulira agaba millions ezisukka ne mu 10 n'ababaka ba Parliament nga bayamba. Kakati waliwo ababba
ngono kituutu kuba evidence weeri yagenda nga atunda amabaati ne bagamba mwami Museveni nti waliwo omu ku baministers bo abba amabaati. Museveni n'akwata ssente n'aziwa abayiso ne bagenda ne bagula amabaati ne bagamutwalira nti sebo muzeeyi wuuna atunda ng'alina n'adiweya ye mwagateeka kati oyo yabba. Neba n'abalala waliwo kye bali mu kubikkirira for the first time empapula za gavumenti ne zivayo ne zikuba abanene bwabwe nga zifuuse edda ne tubuuza nti obubaati obwa miliyoni 2.5 bukaalinga butya headlines nga tulina n'omuntu eyabba ssente z'eruwa ne tumuwa $500 million half a billion dollar ne tugimukwasa ku ddwaliro erwo wali asigalyo wali nze ndikakika akamu ne tugendangayo eri ne batugobayo ne kakati era ali kyali kati kye bakoze n'ejjogo mu supplementary oba mu nyongereza batusabyemu billioni 2.5 muzigende zitunuulire supervising ddwaliro erwo weritali existing kakati tulina n'abalala be bagenda bawa ssente mu supplementary kati mu parliament waliwo company gye bayita eyatyaka bagiggalawo naye bw'otunuulira ssente gye bazisabidde mu nyongereza kakati mu supplementary tubuuze no company teriiwo ani oyo omukyala nnyini wayo naye tugenza obwo bonna bubbi kakati ffe tugenza okwetegereza agenda si amabaati nga mwe bwe mulowooza amabaati gakolebwa nga beiti nti bw'oba onookwata ekyennyanja kubona omukulu yatugamba nti bano bantu be bavubi ne tumubuuza kaniwe explain abavubi kitegeeza kibagenda kuvuba kuba ffe mu Luganda oli bwagamba nti mukibi muvubi ffe mu lulimi olwaffe lw'ekinnabulemeezi tekitegeeza nti fisherman era kyagenda okuleeta omuvubi tekitegeeza fisherman mu Luganda olw'ekusifu okuvuba kitegeeza buli kyokwatamu okuvuba ng'ogenda nakyeka kakati tubadde n'obubbi bungi mu gavumenti era ababba eggwanga si bavubuka bato these senior citizens abamu batulagaza apartments ze bazimbye Dubai eziri ku mulembe ennyo international class nga ssente bazibba wano ne bazimba Dubai. Ennaku ezo twabuuza abakulu twalina wano ekyuma kyaffe kye twali tulina mu Africa ekyalinga kyadinga value ku mwanyi bakitwala Rwanda. Omukulu omu yakisitula ekyali kisinga ebbeeyi mu Africa value addition amini aleka akiguze n'akireka wali ebugolobi ne bakifulumya ne bakitwala e Rwanda era Rwanda kye kimu ku byekozesa ku mwanyi zanyo kati tulina ebintu bingi nnyo ebibbiddwa wano tubadde tunoonyereza ku mukyalo ono eyatunda emmese yagula emmese mbwe emmese emu simanyi akamese akamu nga kagula biliyoni mpitirivu naye ng'ali awo palamenti n'erikomendi nga omukyalo ono yali ya ssente zaffe sijja kumwogerako ayinza okuntugira mu kkubo omukyalo ono yali ya ssente zaffe ng'agulamu emmese tumukwate naye nga buli we mumugoba okumukwata nga eriyana abamuvujjirira nga bamwogerayogera tulina ssente ezabula mu National Drug Authority hundreds of billions of shillings era noono omusajja yali agenda okufa oyo yaleka gundi zonna ziri awo kakati okutandika okugamba nti ono omukyala bamukutte kituutu n'olwekyo tutandise okulwanyisa obukenuzi bampulidde nti ne baminisita abalala simanyi mpulidde omuminisita omu ayise bane n'abagamba nti bagenda batwala mu kooti enkya nabo isino nti ye mwe njagala ombuulire ku abo abatuula ku mmeeza kebe kabineti ng'etudde n'abagikubiriza who's clean among those people n'olwekyo so mukama wange nga mmaliriza tukimanyi okulwanyisa obukenuzi kikulu nnyo era it is our obligation buvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi naye tulina okukimanya nti n'obubbi emu ku kalika y'abana abasajja abatufuga nakuba nti balinamu abaana n'ebyana abaana bwe babba negwe ekyana bwobba balina okukunyiga kakati oyo omukyala mukazi watunga bwomulaba namulabya amagamaga golooza lwaki tanayisa statement yonna bukya bamukwata mu komiti yagaana okwogera neno najye bamuganye nga kirabika nti naye alina bingi byamanyi ate ng'era bw'omanyi nakugambye nti ababbi bw'oba nabo n'oba wemuukiriza President Robert Kyagulanyi yatuyita okubalabisa kito okubalabisa n'olabisa babbi banno balina okuteeka ku kisenge wali okukunyiga kubanga ogenda n'obuuza is this the first time okuba ebintu bino nga bula the answer is no. Sente z'akawunga k'ekkalamojja zaalagawa gezayitibwa nezo weeziri wali billions kubanga eyo yali program kuliko amabaati kuliko akawunga kuliko embuzi bagivaluwingira ze baagulako buli mbuzi baagigulanga $800 report weeziri wali eza buli kabuzi nga bakagula $800 olw'okuba bulina ebirevu biwanvu
mbunga bagamba mbwobo obuuzi obwebirevu ebiwanvu mbu baba babuseera nnyo waliwo n'ez'obukadde nga mbuzi eno mu gavumenti tewaliwo kitasoboka n'akami waliwo akaakakadde ate olaba emmese akaraati kenanka naye ate akabuzi tweyanza nnyo waawo kakati ebigamba bitubuulire erinnya lya Mukama lyebazibwe. Njagala okutwala omukisa guno okusookera ddala okwebaza abateesiteesi bonna okuba nti bampadde omukisa okubeera wano. Sikitwala for granted okubeera ne abasajja bano bansinze experience mu parliament kubanga babadde emyaka newankubadde oluusi ndi mukulu mu myaka ku bo, naye nga njagala okwebaza Katonda, njagala okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka ku lw'abantu b'e Nakawa olw'okuweza emyaka 68 egy'obuto, n'okwongera okumwebaza olw'emirimu emirungi gy'azze akolera bannayuganda n'ensi yonna okutwaliza wamu. W'otunuulira emirimu gy'azze akola okugeza kulaba nti akunga abantu okugaba omusaayi nga accident zitta bannayuganda, omusaayi nga tewali, Ssaabasajja Kabaka abadde musaale mu kulaba nti akunga abantu nti twakola ne rekodi gye buvuddeko mu nsi yonna okuba nti ffe twasinga okugaba omusaayi mu kiseera ekitono ennyo. Twagala omwebaza, twagala okwebaza Katonda olw'emirimu gy'amukozesezza mu kutumbuula ebyenjigiriza. Tumanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka mu byenjigiriza atumbudde nnyo ebyenjigiriza. Ojja kukya siriimu okulaba nti Mukenenya akendeera nti n'emisinde gyatekeddwawo gyakulaba nti tukendeeza akawuka ka Mukenenya mu ggwanga ne mu Afrika yonna okutwaliza wamu. Ssaabasajja Kabaka akoledde ddala omulimu munene nnyo awo mu byobulimi ne puroguramu eno emmwanyi terimba. Tubadde tunatandika puroguramu tugyogeddeko wano nti emmwanyi terimba. Ogwo nno omubala Ssaabasajja Kabaka agutambuzza bulungi nnyo, era twagala okwebaza Katonda olwa emirimu egyo emirungi. Fistula mujjukira bulungi nnyo nti abakyala baali bangi n'ekigambo fistula nga tetukimanyi, naye Ssaabasajja Kabaka mwana wattu yakireeta nnyo era n'akigandawaza nnyo nti ffenna twasobola okukitegeera era bannakazadde baafunamu nnyo era bakyafunamu. Ojja mu bya sports, taata tukwebaza olw'omulimu gw'okoze okutumbula talenti z'abaana. Kati nnaku zino tuwe exportinga ne talent, era cranes yandibadde teri ku ddala liriko singa si Ssaabasajja Kabaka. Awo nno twebaza Katonda olw'okumuwa emyaka, era tusaba Katonda ayongere okumuwa emyaka mingi ddala. Ensonga ereeteddwa nsonga nkulu. Twogera ku bbaluwa President yawandiikidde Prime Minister ng'emugamba ng'eyawula nga yamaze dde okusalawo President nga President. Yasazeewo nti abamu abataategeera nti bakaguddemu nga baawubusibwa abo bagule amabaati bagazzeeyo, oba si kyekyo bakwate ssente ezijja amabaati ago azisasule. Najja n'agamba nti abo abaagabba ne bagatunda ne bagatunda, poliisi ekole ki? Ekole omulimu gwayo. Era najja n'agamba nti ajja kupanishinga, ajja kubonereza politikale abo ba ministers balinako obuyinza. Political action. Ajja kutwala political action is okwe smile. Ajja kutwala, ajja kubaako ne kyakola. One promotion. Promotion. Ajja kubaako ne kyakola politically. Tulina obuzibu bunene nnyo nga sinabagenda kukundiisa. Obuzibu tulina mu ggwanga ndi tuli mu parliamentary system embi ennyo. President walondera omuntu gwabawadde contract okukikkirira abantu mu constituency ye. Abantu bamuwadde contract okubakiikirira mu constituency, n'ojja ate n'omulonda abeere minister. N'aba nga alina okuwuliriza eddoboozi ly'abantu, naye ate nno gwe omuziba omumwa kubanga olina collective responsibility mu cabinet.
kireeta obuzibu nti wali alina okuyaya kwata wadde nnyo biseera mu constituency ye kubeera mu bantu kubanga alina full time job one ekitegeeza nti alina okukozesa ensimbi alina okukozesa obubbi bwonna okulaba nti atuusa obuweereza eri abaamulonda. mulimu okukozesa obubbi okutuusa obuweereza ate walabinga babba batukkiriza obuweereza niye abamu batadde ku bizimbe anti kakati abo abatadde ku bizimbe gwe omulugube Ssaabasajja Kabaka gwayogerako nabategeeza wano nti tulina ba ministers omusanga akutte enjovu agikulugusa agitwala ate nasanga akutte akamyu nasooka nawumuza enjovu najjako ono akamyu kubanga omulugube ogwo agwina kyannaku nnyo kyannaku naye nga kyonna kireetebwa double standard eno nti minisita ate mubaka wa palamenti kati onobeera conflict of interest. Tulina centers 3 oba amatabi 3 mu gavumenti eno, executive ng'erina okubeera independent, judiciary ng'erina okubeera independent, ne fe abakola amateeka. Kati woddira omubaka palamenti n'omutwala ate mu executive, awo oba ogyewo kano ka separation of power, kubanga abeera n'obuwulize bwa mirundi 2 mu palamenti kubanga mubaka, ate neeri mu executive kubanga minister. Kati awo newesanga nti waliwo obuzibu, era obuzibu bwa Uganda webuvudde obubbi bwonna businzira awo. Onfuna bulungi nnyo. N'olw'ensonga eyo twetaaga nti oliwo aba alondeddwa nga mubaka wa palamenti, president n'amulonda, ekifo kino akirizayininga. Era simanyi lwaki bakabaka bannange ndoza tuveeyo, kubanga waliwo ne petition, constitutional petition ndoza namba 16 mu 2016 eyalamula nti jaaji yenna abadde mu kifo ky'obwa jaaji taweebwe nga mulimu okujjako nga amaze okurizayininga ekifo kye kino. Lwaki? Kubanga executive yanjawulo ku judiciary, era mujjukira nti gundi yarizayininga byabakama. N'olw'ensonga eyo yensonga yemu tewandibadde omuminisita ate nga mubaka wa palamenti. Tebagiyimiriza luddewo. Sure? Basaba ne bagistayinga ejira erindako. Lwaki ejira erindako? Tulina ogizuukusa. Tulina ogizuukusa kubanga obuzibu we buva. Pulezidenti okulonda omubaka palamenti kimenya mateeka. Naye waliwo n'ababbi nga tebabadde nga tabbalwa kuba minisita oba nga tabbalwa kuba mubaka wa palamenti. Abo gyebali. Naye kakati njagala okutegeeza eggwanga lyonna ndi kino kuwuddiisa nga muganda wange ono yagambye. Waliwo bye baagala okuyisaawo, era mu ku bye baagala okuyisaawo biri mu supplementary ono gy'ayogeddeko. Twagiganya okwosa eggulo, twagigaana luli, otegera bulungi nnyo. Supplementary eyo singa tugibabuulira ebirimu weewuunya. Supplementary eyo mwana wattu nga ssente zigenda kuva luddawa mu domestic borrowing, tugenda kwewola source of funding nga bulijjo. External borrowing, suppression of the budget, local revenue, domestic tax. Otegera bulungi. Currently tulina $5 trillion ze twewoza omwaka guno loko mu banka zaffe za wano. Ebbanja lyonna eryawamu lye tulina $8.9 trillion. Ebbanja lye tulina ng'eggwanga $8.9. Kakati tutuno tugenda gaba bamaze dde okusaasanya ssente, baleeta palamenti ekola approval, but state house yokka yeetaaga supplementary $1,300,000 classified, ne $1,000,000 endala billion, ezo njogera ku billion endala 65 classified, billion 11 eza Kira Motors. Kira Motors wetwogera twakajiwa billion
318 ndowooza tewali motoka nemu yafulumye tugenda gyongera sente tulina munyonyo gye tulinamu percentage y'ebitundu 50 tulinamu percentage 30 shares ne books of account government temanyi bwe zifaanana kubanga omugagga Sudiri yagaana tebatula mu bitabo bye naye nga tulinamu shares 50%. kakati waliwo conference egenda okubeera nti bayita naamu gavumenti yamaze dde okuwa Sudiri bilioni 86 n'obutunduza 6 supplementary bazisasanyiza bazimbe ekizimbe yagamba nti nze mbawadde ettaka letulinako 50% yagamba lyawaddeyo obubbi obwo byebagezako okuyisaawo tulina cameras security cameras beetaaga supplementary budget ya bilioni 38 n'obutundu 5 ontegera bulungi nnyo ate za maintenance baagala bilioni 26 za kumaintaininga cameras ezo kamera etasobola na kulaba mubbi bakoona wali omuwala waffe kamera tezamulaba kubitala kwennyini ku kamera kwennyini mukulu bali mwezo bagala kuyisaawo katonyi wali omukulu wanagamba nti mukulu Luttwmaguzi ne bali mwezo kye bategeeza nti president bw'abanga kati kyakoze kuwudiisa ababbi we bajja abalekenga Baleese tabaako kyakola nedda okubaako kyakola tulina institutions ezirina okukola emirimu egyo ontegera bulungi nnyo tulina institution tulina police tulina parliament yabadde etandise okunoonyereza tulina IGG onfuna bulungi nnyo alindeko recommendation banaakola atwale action kubanga nkugambe tulina separation of powers kakati parliament egamba ababaka baffe bantu katubakwateko tubanoonyerezeeko gw'oredde okoze judgment onfuna bulungi nnyo poliisi eyagala kunoonyereza ye abamu yabasonyiye dda onfuna bulungi nnyo ezo siku zirina okugenda mu maaso n'ebitongole bitume birina okukola okunoonyereza president aleme kuyingiriranga institutions ndala kubanga tulina separation of power wekugambidde nti wali obwo obuzibu bwe buva naye njagala kumalireyo obubbi buno obubbi era ababaka ba parliament abantu batutunuulidde fena tubeere mu parliament jimpi information gyembadde nkuwa eri ku supplementary tewali kisinga bubbi nga bubbi Museveni bwayisa mu supplementary buno bubbi bwennyini atuwuliriza tewali bubbi businga mu ggwanga nga Museveni bwayisa mu supplementary tosobola kuŋŋamba kampuni eyaggalawo eyatyaka ogisaba 200 something billions 274 billions kampuni yatyaka mbu waliwo omukyala gwe babembetaawo amina netubuuza who's that lady buli kaseera kati neyeerubo weeno gyebabba $500 million kati nayo bagitaddemu mu supplementary tutunuulira bubaati bwa miliyoni 250 atyaka yebuvuddeko yajja ne bagiwa biliyoni 113 ofuna bulungi nnyo nti sapoti ne bawokya ebikajjo otegera bulungi nnyo ate akatagulumyangayo ku sukali kirya sukali ebikajjo babyokya otegera bulungi nnyo kakati atyaka bajongedde biliyoni nga bakozesa 3% eri mu teeka lino otegera bulungi nnyo bantu tujja batunuulira bubaati biliyoni 274 uliriza kano 274 naye tetumanyi na shares zetulimu fe tulina list shares nga fe twakasinga okuteeka mu sente webayisa sente awo baministers baziyisawo nga bakozesa ka 3% akali wali olw'ensonga eyo tuleme okudda ku bintu eyo poliisi ekola okunoonyereza tuleme okufuula eno topic of debate nga sente wano supplementary bagiyisawo tukubirize babaka babeerewo bagane sente zino yese bonna bano bamuntu waffe bamukiibi bano ng'abamawulire bo baali babaddeyo ne bagoberera ku biliyoni zino Museveni zasaba parliament ze bayita classified
buli kaseera buli mwezi classified olaba bagana zibulira gwe bwetujja wano tuleta ababaka ba paalamenti batubuulire ensonga ezo ensonga gyojja nobeera wano mukulu muyanja njagala tunyola tunaba kugenda mukuwumulako osooke otuwe endowooza yo abakulu bo boogedde ebyabwe ne naawe oyinza okuba ensonga oziraba mu ngeri ey'enjawulo omukulu yavuddeyo ebbaluwa n'agiwandiika engeri ya kisajja kikulu yiye ey'enjawulo nga tunaba kugenda mukuwumula naye bwe naakomawo nja kutandikira ku ggwe nga sinagenda mukulu Rwomushana. okusooka njagala okuyozaayoza ennyo beene awamu ne maama Nabagereka abaana b'eŋŋoma Katikkiro n'olukiiko lwonna n'Obuganda kubanga olunaku lwaleero essanyu libadde ly'amaanyi tubadde tuludde okulaba ku Ssaabasajja Kabaka ku kasimayiro ako twebaza Katonda nti at least n'emijoozi kati giddukako sipiidi tukaka sande ku sande empologoma mweri twesimye nnyo ayibeene ate ntwebaza nnyo ne Katikkiro naffe ate okutuyita mu batono abo kubanga munnange bw'owummula oluusi bayinza okugaa nti yawummula naye okujjukira nti ssentebe wa Buganda Parliamentary Caucus omuwummuze gy'ali kubanga ffe ekyemisana tukiridde mu lubiri era tweyanzizza nnyo ate n'okuyozaayoza BBS Terefayina olw'emyaka 7 olwaleero ye birthday ya TV yaffe eno basebo happy birthday BBS. n'okuweereza obulungi kwe mukoze tusiima nnyo njagala okusaasira abafiiriddwa ewange eyo n'abalina ebizibu naye n'abafunye ebirungi bangi abakulu bonna ababyogedde era teri bubbi mu bayibuli bunene na butono bwonna obubbi bwe buki oba bubaati oba supplementary lwakuba nga nijja kubyogerako nga ovudde mu mulango naye ki ekibeerawo kuba ono agambye pulezidenti taddamu okulonda ababaka okufuuka baminisita constitution yammwe gy'olimu gyewalayiriramu egamba ki kyeyogera sigambye taddamu nkugambye agambye embi system mbi olwaleero olina kuba kati gwe tokyakuba you are not here to lament gw'oliyo leeta ekiteeso ekyo bakikyuse kiva mu kuyiga nengenda kuliita kubanga waliyo emyaka 5 nze wange tibabba bityo osaabiraba naye gwoba obirabye don't be here to lament kuba kati gwe bonaalamentinga ate omuntu oli eyakutuma akole ki kati oze kukola kiwano togenda kulamentinga gundi mukulu ndowooza oba oyagala kutumira mukyala wo tuloke tukuwa omutumire ng'ekolayo bweri sooka omalirize n'olwekyo njagala okutegeeza nti waliyo abantu nga tufunye omukisa gw'obuweereza tugukole abakulembeze bajja batya kuvira ddala wansi jo nabadde nsomesa abavubuka ne mbagamba nti obukulembeze omukulu oyo mwebaza nnyo Luttwamaguzi agenda n'abagamba nti buli lwolonda obubi n'aba n'alonda balonda mu abo kati gwolowooza pulezidenti yabajjewa nga mumwalonza abo ebibaka bemumutwalidde tufuna tutya abantu okukulembera ebitundu nagezesezza abavubuka ne mbagamba njagala bwa meeya Nakasongola tegese empiira gy'empaka boda zonna nziyiseemu baboda bonna muwandiise eby'empiira gy'empaka taddewo ekirabo kya mbuzi era obwe banfundika gambagamba banaye mundabire ddala ku bwa meeya basajja batunga bampa obwaki obwa meeya nga ntuuka eri nga nkola amajani that's what is happening kati onenyaani obubbi weebuli naye naffe twenenye fe abalonda waliyo gw'owulira omukulembeze naliko n'emukulu Luttwamaguzi mu parliament ey'e10 noono takimanyi nasavinga ekisanja kimu buli muntu alowooza nasavinga ekisanja ekisukka ekiki anti bayinza okuba nga sinze embugaba eyo si yensonga ekyo ojja kimugamba kasita omuwuliziganya kati kanzire kuki bawuliziganya omubaka wa parliament lwaleero ndi Nakasongola nsaba bwa meeya otaddeyo ekikopo kya mbuzi omaliriza basabye wenna boda nzikuŋŋaanyiza era tubadde wali mugambye ono yasabira kati nze ndidde obwa meeya bwange Nakasongola osuubira kukola biki nebyengenda okukola sibikola ki sibimanyi ntuuse wali batekiniko bambuzaabuziza kuba buli obubbi bweyongera mu leeve ez'enjawulo kyovula ng'oli amaze okwogera ku mabaati ne bwotagatamu naye ne olwevo ngono bwakugambye wansi waliyo n'obubbi obusukkiridde nabadde nkusaba ka information
nti owekitiibwa Honorable Balimwezo tewamutegedde wamubuzeemu Balimwezo akugamba nti oli okulonda abo mwe bwe mulaba abalungi yabalekawo ng'era bw'omanyi olugero lw'Abaganda lugamba nti mwana mugimu va ku ngozi kakati abantu abalina okukola emirimu egyo baaliwo ono kyabadde akugamba gwe n'omufuna bubi lwaki teyalonda abantu bali eri okusobola information agifunye njaga tugende maaso kyembadde njagala okumugamba ne mukama waabwe mwami Museveni aleeta abantu abo gye muli abalungi gye bali bayita ababi he is not clean himself information chief presiding officer Sabavubi akadeko sagala bakatwale njagala ngakulekere njagala akadeko kasigazi nayenga ekikulu kyetaagisa kubanga abakulu boogedde bulungi nebbaluwa ng'omukulu bwagambye Luttwamaguzi agamba nti bano sirowooza nti babba ndowooza ne pulezidenti kyeyatadde muki mu bbaluwa naye mpozi kyoyinza okugamba nti ebbaluwa eyinza okulobera ate abanoonyereza obutamalaayo okukola ki nebatwala ekyomukulembeze naye nga tukibagaana bamalirize okunoonyereza njagala okuwa ekyokulabirako nti bwe nabeera mu paliamenti ey'e10 twali tulwanyisa ekibbattaka ono alwanyisa Nakaseke nga nwanyisa ewange era jjo yandabye nga nkowoola minisita Mayanja ne Nabakooba Lugala Butere Kabanga Gobero kumpi oli bakuba ebyapa mu bbanga ettaka lyonna bagenda dikola ki ditwala ne muganda nawuliddeyo neri akatale ka Lufula ne bali badde balowooza nti ettaka lyokale tuyina erigenda okugendako ba developer waliwo abagenda oditwala n'olwekyo kyenva nsaba abakulu bano nti bw'obaayo temwesaasira era njagala omulango no gwayogedde bwe muba n'ensonga ey'okuteesa muggweeyo nga bwe mujja ku nsonga endala nga zizze muki mu parliament naye kimalamu amaanyi abantu baffe kwe kulaba nti house mubeerayo mwe baalubatu waliyo abamu ababeerayo besirinda kunusa naye n'olaba nga n'ebibiri tebiweze ku 520 n'okusoba kati ensonga ezikwata ku muntu owa bulijjo kuba tewali nsonga ng'eruma abantu nti tibagikwatira wamu ensonga nnyingi ezaali ziruma abantu sebo moderator ze twakwata nga abantu tebaawukanye nti oba ba movement oba ba opposition mobile money bill twagikwatira waki wamu ffenna aba movement aba opposition sugar bill twagikwatira wamu nga kumpi 85% BNRM begase nabali ne bagiremesa kubekwata ku muntu owaki owa bulijjo ne tuvaayo ne coffee bill ebintu ng'ebyo n'olwekyo abakulu bano kyembasaba bakunga abalala era nammwe abatulaba omubaka wo mubuuze gwobeera wa kubanga lwaki mukubera omulanga n'ogamba okubera Luttwamaguzi si gwe wamulondo oweeyo ab'Enakaseke bamukola ki be bamulonda nterobagoba kubanga abalonzi bafaanana n'ababaka baabwe omubaka wa palamenti afaanana abalonzi be n'abalonzi buli mulonzi afaanana mukulu muyanja okyogeddeko nti fe abalonda tulonda abaleese ebikopo by'embuzi ate ne tusuubira nti banabeera mu palamenti bagenda kubeera banjawulo babyogera nakisomesa dda ekyo tukyogera noono abadde nga nsomesa nedda sebo bweba bukyabalonda oyo ng'omaliriza ng'agenda ne parliament nze nkyogera sebo nze nabeera ne kulikodi mwe mutuyambe nga media okusomesa kubanga electoral commission tesomesezza omuntu yagenda n'abeereeyo nebamugamba twakuwadde nti n'ageraageranya ente oba embuzi ku ddwaliro oba essomero oba ekkubo erya millions and millions kasooka amale katono nnyo tugenda kukomawo ogenda okukakkana nga ku nkomerero onenya olonza omuntu kansala tasobola yadde okubuuza tawuni kiraaka ebigenda muki mu maaso tasobola kubuuza kaawo kigenda muki mu maaso wabula sente zo zonna zetwogerako kuba olwaliro ngono bwakugambye zino ziri biliyoni 36 amabaati embuzi n'ebirala amabaati akawunga newaliyo trillion endala ezigenda kati ewaffe bakugamba party movement model ewaffe bawoleza 20 billion 700 million naye gwotaddewo akugamba ne kansala akubuuza ye bye biki ebyo ye bigenda bitya
ye bazifuna bati nosanga omuntu nga tamanyi na kwota sente za makubo zize naye mukulembeze naye nga ate gwe olwaleero abali b'omu ofiisi bebyabwe bakuba naye mu ngalo nti Katonda yeebale nnyo era kino ekisanja kijja kukola ki kunnyumira ate batekiniko ne basigala n'enkola njikubuulira sebo moderator nti olwaleero ono yaliko meeya batawunikira akabe n'abaala bati bakwagala odde ng'obitegedde bulungi waero mbadde wali tuli ku mikono gya kabaka baagala bayiga nga tuli ne musajja we wakiso Matiya Lwanga Bwanika sebo chairman ne mugamba tikati Lwanga Bwanika owekitiibwa toyinza mulimbanga bwona alimba chairman ompya gwe bakoze eki Baleese abamanyi we baakoma we batandikira naye kati olwaleero buno obubbi bwe twogerako amabaati ke baga investigating obuwunga babunoonyereze embuzi bazinoonyereze bano abakulu bazibire sente ze balaba nga zifuluma nga wezigenda tebategeddeewo ate watali kwekutulamu kuba byonna balwanirira ggwanga gavumenti weba esasula tesasulayo wa NRM oba wa FDC oba wa NOP bonna basasulira waki wamu effort bagigatte tulwanyise embeera Uganda esigale ng'eri ku musingi weewaawo nga tuyozaayoza nti atugenda mu maaso nga bwe twogedde ku Buganda nga twogera mukadde waffe Kabaka nti atadde amaanyi mu musaayi atadde amaanyi mu mbeera za siriimu era gye twagala abavubuka togula kajoozi nga tosobola kwogerera siriimu mu kitundu kyo kubanga ebyo bye binafuya abantu baffe abaali badde abaki abakozi weewaawo onaye Rwomushana neyanziza Katonda wamaanyi Katonda wakisa abadde nsabiro akayimba kabayimbire naye simanya bakanafunika nawe binagaana nze nja kukayimba live oyo ye bamuŋŋamba kabaka wange bamuŋŋamba tasosola amawanga bamuŋŋamba oyo ye bamuŋŋamba oyo ye bamuŋŋamba oyo ye bamuŋŋamba komanyiyoko kakagambo kabaka waffe amin toyanze kayimba tasosola mu mawanga bwe kiri so gye muli yonna mu nsi mujje ettaka weeriri musenge tukola Obuganda si bwe kiri naye nga oyise mu mitendera emituufu tasosola mu mawanga yoze na mundu twala ttaka ly'abantu battaka ly'abantu yana gye tuva ettaka lyammwe teririiwo wano nze ndi Muganda Luttwamaguzi yakuzayo ebyo bye mugamba ebyo mbuno busimanyi Kabaka tasosola nze nsosola ettaka lyammwe teririiwo wano lyammwe mumanyi gye liri mujjo lyammwe lye mukola wano zana luyimba nzijjeyo banyosa bisolo amazaalibwa engalo zange Samaguzi kuye mu ngalo azijjeyo tesobola kuvaayo anzijjeyo tasosola mu mawanga ate wakisa kakati nsiima nnyo Katonda olw'okulabisa ekibi sitaani ekola bisatu ebba kutta etta n'okuzikiriza ebyo naye tesobola kweka byayo ebibi byekola ebyo tesobola nebayingiramu actually oba ozimba nzimba mukadde wange ono okutemula engineer naye nga gwenzimba ye nga sitaani yayingiddemu skill gyemwadde nenzita ate nattanzi totegedde ye sitaani bwati bwakola ate bali mwezo naye nga because mba muyingiza kibi kati ekyate kibi nekinzita kakati ono yabaleeta kyobalaba ono PhD holder ono mukyala yes in what Prime Minister yebwe yagambye nti oli PhD holder simusobola geology yes geology ago magezi mangi nnyo yandabadde asomesa mu university era yali asomesa anti kyengamba yandabadde mu university kayeto mujjayo n'omuteeka mu ggaba mabaati honesty tosobola kugenda n'oleeta omukyala alina doctorate digure esooka eyokubiri n'ateekako ey'okusatu n'omuleeta ale mu geology kutunula ebiri wansi mu ttaka eyo yali tuyambi nnyo ne mu minerals n'ebirala anti gyandabadde eyo n'omuleeta agende mu mabaati pozi bw'owonga amantu ali omuleese
akuzigire minerals emubbe Karamoja tezigenda anti bamanyi bali mu kunyaga minerals Karamoja obuba obuli Karamoja wa minerals bumwana omwogera nti kibattaka eri kibi nnyo eri kibba minerals therefore kakati bw'oyagala kufuna definition eyo mukulu Museveni yakola statement kuba koko ku bya NSSF n'agamba waliwo be basonyiwa waliwo ne be batasonyiwa kyakizeemu kati waliwo be basonyiwa conscious ali kati yakosa classes bire the conscious and the unconscious mu baluwa eno naye luli kulaba kuba koko yakola statement ngamugamba n'omukyala ngali mu bwangangwe ngali mu exile ngali mu bwangangwe se nagamba manyi what is it leaf ibabi ekikola bwe kigwa mu chai chai tumuyuwa ojja mu kikola ekikola chai nonywa naye naga enswera the fly chai oyuwa bwegwa mu chai omuyuwa you remember that statement oto badde mu Uganda baddemu ojja following ojerabidde kakati bakoko bakolu is the fry oyo oyuwa buyi oyuwa nono kidudu kitutu is also fry oyuwa ani kikola kati gwe tulinze ojja kumutegeera owemmese kikola now but wayagala kutegeera nyo fry enyama yemu bw'ogirekawo nebanga eyagala okuleeta kali akawowo akalala okuwunyawunyamu kireeta enswera naye ate bw'ogisiika n'ogiteekamu ebirungo ereeta abagira naye tereeta nswera but it's still the same meat bwolaba eyononeka ogamba kyoyita okwononeka actually abamu bagamba that's the best meat enyama ennungi ogireka negiramu nebanga because eyangwa nnyo to digest now kakati singa kitutu yabba billion singa tali mukomera kudire musebu tulwamu singa kitutu nti omusango ogumuliko kye mumwogerako nti billion trillion zino zowulira ezo zibadde ku account ye nga sima baati singa tali mukomera mukulu Museveni yagamba IGG betkamya nagamba baleke nagamba bali aba trillion nagamba kwache tubanonyereza abo tubanonyereze abavuga Range Rover za 1.5 billion abayina flats nagamba abo bakwatako ujja kuleta ekizibu economy jonona simba bajja kuzitwala wabweru abo soba kitutu so the fundamental question eri nti kulwa kitutu tazifuna now so tuonone ebiseera by MPs bani blowing smoke instead of fire tuzikiza omukka nobeera ngo oli ku mukka owuwa ogugobe instead of okunoonya omuliro nobaga okolaki gwozikiza and kyobalaba oli kasita tulaba nga tuli ku mukka ng'agenda West Nile ku muliro kasita alaba nga tetunoonya muliro oguleeta omukka yagenda mu bibye West Nile wawawawamba naye olunaku lwaliraba nga tutandisa okunoonya omuliro ekizibu wekiva so we need to define angafa ngaba na Uganda ekizibu kiva ku ki kati let me take you to Western Uganda jenva mukulu Museveni emyaka eno gyonna azimbye consciousness mu bantu ba Western consciousness okumanya abazukusiza okumanya nti omulimu gwa minisita gwemba wadde kugenda Kampala kubba abaleetere yes that's why we don't lose ministers abantu ba bulijjo abategeeza nti minisita gwembawa muwadde omulimu ajje Kampala bbe akomewo abaleetere kyobala ministers eri tebatera kuwangulwa akalulu simanyiba mukitegeddemu tukiwulira wano mukyali bwebafu because ne baminister bamwe nabo balinga bakitutu custom convoy yebaka but eri bright Rwamberama
botandika okubatunuliramu abo bonna n'ogoberera ekiri emabega wano mukuyita okushaka naye eri kunyaga gende mukole ki mugende kozi n'okushahura mugende munyage. That's why oyina okunoonya one ene baluwa yagiwandiikidde kopi buli MP yamuwadde kopi wategedde why? Because this is an intelligence operation abali ku bwongo. But I will come to that. So therefore ewaffe abbeeno n'aleeta abeera muzira bobba eri bobba wano n'otwala eri kati eri obeera muzira oba osase obeera muzira tasobola kukulumba singa abadde ekitutu ng'ava eri kati singa wano waliwo traffic jam babishopu bani elders baku mwana waffe mwana musumulule Ndeiru singa yafunye. Yes. Nakirabako soroti. Chobolaba ono mukyala Alice Kaboyo. Mike. Mukyala Alice Kaboyo. Bamuleta omusango gwe. Nawoza gunsinze. Nabba. Naye nga agenda okuwoza nti nabba. Bamusalire. Nga nesente bagenda okumuteeka ko as a fine nga azina cash. I'm very sure nti kitutu talina that capacity. Nti asobola kwogera n'omulamuzi ono yamumbye bbeyiru. The husband is not substantial surety. Nti kitutu asobola okujja mu kooti nga bamaze okutegeka omulamuzi jangu genda okukkiriza amabate nagabba ayamusole. Nga najja nga amanyi ensimbi zagenda okuwayo nga fine nga bazimugambye dda. But with Alice Kaboyo bwekityo bwekyakola ki bwekityo now kakati mbadde njagala kukulaga the silliness of this concept. Omukana mmoja ayina emmundu jukira babajjako emmundu kati emmundu ze balina leero is second round baddayo ne banoonye emmundu ewalala baali balina emmundu ne bazibajjako ne babagamba kati waweza gavumenti mufuuke je mukuume ente zammwe naye nga muli ba gavumenti what you call rodios ne babatwala kati ne wasigala ejje erikuuma ente zaabwe ku kuraalo ejje eryo mukulu Museveni n'alijjawo ente ne bazinyaga tuli wamu omukana mujja kwe okuddayo n'atunda ente ze zalinawo afune emmundu akuume ente ze kati nongamba nti omuntu ayise mu lutalo olwo addemu afune emmundu akuume ente ezisigaddewo nti osobola okumuwa amabaate n'akuwa emmundu eyo. Does it make sense? So kati gwolowooza mukulu Museveni mwebafu nnyo alaba tekikola kino yakireeta because yali ayagala ba Luttwamaguzi bayiseewo supplementary bwe banaatunulira kino bajja kuyisaawo ki bajja kuyisaawo supplementary. Wano generally tetera kuluna mbuzi za nzungu bw'ogoberera embuzi z'enzungu zajja nga ziri ku programu abamu bali mu kale keihura mu kitundu ky'ewo mukono sebo nimbi abasooka okuleeta wano embuzi z'enzungu waliwo programu yazo kati nga mukulu Museveni tanaba kulowooza kutwala mbuzi z'enzungu Karamoja yasooka okulowooza okuwa ababe embuzi z'enzungu kati abadde abanoonyeza katale. So when you look at Karamoja n'embuzi gw'olowooza alumirwa nnyo abakaramoja nedda aba anoonya katale kaabo ab'embuzi be yasooka okuteeka mu programu ate nga beewaabwe. In other words oweekiruhuura yagenda okusupplyinga Karamoja embuzi. It's not Owerango neighbor wa Karamoja oba Wakyoli neighbor wa Karamoja agenda okusupplyinga embuzi. The price erinyem nga tolanga kutuuka eyo yonna kyobola bamugamba nze embuzi tutwala bagenda kuzirya. That's why you see ab'embuzi tebasobola kubakwata because agenda kukwata baana be. It will create a political problem. So amabaate ga Karamoja naye nga amabaate ga Bunyoro because obululu buva Bunyoro. Let me talk to you. Ayina okufuna 9 ku 10 oba 10 ku 10 ky'obululu Bunyoro mu West. But nga okufuna obululu obwo nga buli MP ayina okufuna amabaate agagabira amakanisa n'amakereziya n'ebirala naye nga amabaate ago tosobola galeeta ga Bunyoro
ogaleta gakalamuja. So I want to submit to you that Kitutu okuwayo gana amabaate yali n'omukulu. Kati yo kubanga yali mukattu. Tekisoboka. You see, bw'okuba ku Kitutu nonga bakukutte bankwatidde ki nti wawadde brother w'amabaate naye gaba balalu. Because bw'oba osobola okuwa abeewammwe contract y'embuzi. Why do you think I shouldn't give my brother iron sheets? Bw'oba osobola okuwa your brother, your son-in-law, n'omuwa omulimu nti yakulira ab'emirimu Makerere University Appointments Board. If you can give your own son-in-law omulimu gwa chairperson wa appointment boards Makerere, why shouldn't I give my brother? Chokola nange kanchikola. Yes, if you can give your son-in-law senior presidential advisor yanonya ba business, why have got investment authority ina chebyona? What is the sum my brother-in-law? I mean, Mukuru Museveni, where do you get the locus? You kwata Kitutu nti yawadde brother we. Go wotomuwa. So in other words, problem eriwe yamanyi erinti society is dead. You see, soma zokulaga kati nkyanonya conscious, bali nonya definition ya consciousness. Abakikola nga tebategedde. Kati waliwo kyenfunye kanchikuwe omukyalo omukiga is very honest. Mchiga ali ku mwenge gwanywa yakanywa kipezi 3 nanga munnange nze sinywa mwenge gwo ekipa esooka eyokubiri nga sigenda kuwa bwolanga ngende ekipa zezi 2 omanya nti nakiriza nakwata eyokusatu ali ku yokuna kati bwomala n'okwata mwale tononga amanyi munnange kankuweyo transport Mchiga yamuoli nakugambye ni ku yakubiri olowooza nze bale sobola kwegulira mwenge Unchola sisoro bwiri. Yaso se kugamba kastora banganyonyidde ekipa z'omusajjezi. Manya sigenda kubba. Sinya mwe gwa bwerere. Nanje yokusatu kati ku kwachi totegeera. Kakati oyo gwe bakubye oluyi was an conscious. Tera busengo obudde bukyali. Kati Mukulu Museveni agamba abo abatalabuse mu bino abo we shall take action. Kati tetulina okunoonya action kijagenda okukola. Action jagenda okukola. First and foremost, you must learn how to steer. Totangamu kugenda mu byobubaate. No. Waliwo ebyamaanyi bya tuliyoni. Kati oyo brother wana badomu wa business nungi nnyo nga yalima enguudo. That would have made sense. Yes. Leta yo mu China mwe contract. Tonswaza. Eyo concept yemu neyo mubiwe enkoko okukubwa ennyo okusinga omubya bye ekitegerekeka. No, yeah, you see the so mazo okuchikulaga because yagamba bichara betikamya abo tobalumba togeza. And if you want me, I can even give you byembaddemu operationally byembaddemu ninkwane evidence one nga tasoma na kubikola. Now so the first corruption yakwata a PhD holder in geology nomuteeka mukugaba mabati that is corruption. And katulina okutunuulira nti bano ba Anita Among ababadde basobola okumobilizinga parliament okubeera against on popular causes nga anti-homosexuality bill nabo balinako kadenti kati kati because yabadde kwa Museveni mu badona judge Nsimbi wano tasobola kulwanyisa bill eno because abantu mujagamba nti wakisiyaga ono tasobola kumugamba ko namugamba munange giveeko kakati agenda kumuteeka ku file at a political level ayite sek agambe gana mabati obirimu kakati bako bwa speaker anilesi sirika wan newe oba kino kiveeko nabekulanga tubali abuuza kwanta homosexuality bill naye agambe sinaba ate nawo nabo bajja kuleeta ekito because wali meya nakawa nava tugenda kudda tutandikirawo oluvannyuma lw'okuwummulamu akadde katugenzeeko bwe tukomawo tugenda kuba tuwumbawumba ninja kutandika ne Rwomushana ono ate ndyoke naye nga tamanyi nti kasita obeera in possession of story ne material oba gereza gokka Anton omukyala bamukutte because yabuza
naye the same state yafunye agayina. Yes, you are in possession of stolen material. Government manyi is your defense in court. Genda uchogere mu court. It's not Museveni okutandika ku dreaming anti waliwo abalete bamanyi. But bw'oba government there is an unconscious receiver, then there is an unconscious giver. Eyawana naye nga tategedde. Yes, bw'oba government Matiya Kaseija amabaati agafuna nga tamanyi nti kibi. Gatuka newe nga tamanyi. Nagamba tegalina problem gawe kanisa gawe eki. Then nono naye ayinza kwanga nti newana amabaati. Mwemanga temwina kya emundu tulalabe unconscious receiver and an unconscious giver. Why, if you think you have an unconscious receiver, why do you think you can't have an unconscious giver? Now, ekirala Kitutu yali talina capacity ewa Matiya Kaseija amabaati. No, I don't see that. Siraba nti waliwo cabinet minister nga Kitutu ayinza okukwata amabaati. Nti yalina capacity ewa Matiya Kaseija amabaati naga receiving. You get? Bw'ogamba nti Nabbanja yagawa Kaseija, that makes sense. Right? Bw'ogamba nti Nabbanja prime minister yagawa speaker, that makes sense. Naye nti ono Kitutu ntasobola mu government ya Museveni nga bwenjimanyi bweze njimanyiko katono nti Kitutu alina n'obuyinza obujja amabaati mu store tabuyina. That system is very controlled. Those civil servants bolaba mukulu Museveni is a micromanager. Singa ogamba ono PS wa health on Diana. Those can move things. They are permanent secretaries, even under secretaries, even directors. Nga basinga ne ba minister obuyinza. Ne PS wa prime minister's office. Antabademu. Kaitu makana stabademu. Now, katujagala tunuulire ani akagula who bought the procurement process. Because obube nayo je buli. Zino factories is supplying azani. Awojo kumanto mchara Kitutu naye Museveni tayina na kuogera. Then lastly Rukutana na Nsasira ne Semakula. Babateka ko musango ne bagenda mu koti ku byacogamu. You remember? Bukenya yayomba mu nebaganda genda yoko. Yagenda. Yagenda. Yes, but mukuru Museveni nange bya IGG sabitegeera samanyanya kulwanyisa tunalabe ekyokukola ya really yakwata akatambala. Simanyi kulwaki Kitutu naye amuyigireko naye akabe ngoli naye akaba kikaze. But nze ndi kubasatu bano Semakula Rukutana ne Nsasira bali ku bail. You remember? Tebagenda Luzira. And indeed tebagenda yo because the law boba kutwala for trial nga bail erapusinga. Bano bagenda yo Semakula kavuma. Ekyo nakyo nakikyusa n'agamba bail esigalawo, it does not lapse. So they never entered Luzira at all. But the larger issue is they stepped aside. Our principal agent bobeera minister ne bakuteeka mu kooti n'ogenda Luzira tosigala nga minister. I think even Kabafunza also stepped aside. Oh no, Kitutu hasn't stepped aside. Alimunda nga minister. And that's terrible. Obocha ni minister, a cabinet minister of the Republic of Uganda, Munda. Nga ali mukomera. Is appearing before a magistrate, is under police, and is still a cabinet minister. No, he's still a cabinet. No, please, I'm not talking about. I'm talking about because Bobango is civil servant. Bobango is civil servant. Minister. Yes, Bobango is civil servant. Never ku charging in court. You get interdicted for a period of time. Yes, you get interdicted. Akanga case when they no come out. And you are getting a half. You got half pay. Katabasalawo ku bya Rukutana na Nsasira ne Semakula. Ntubobera minister no vera charged mu court. Then you step aside. You are not dismissed. Right? But this lady is still a cabinet minister. Do you know why I'm bringing this? Is that Mukuru Museveni amanyamazima. Amanyamazima has no capacity to deal with these people. Simula banga ina capacity twala bakaseija bani mukomera. Wagenda okubatwalira ddala will be an arrangement nga bwe nagambye eri Jimwezi giro genda yo tunalebe ekyokukola
will see what to do. What you call the exit strategy. Bana abantu basoke bakakane. Luttwamaguzi bakire bani babali mwezo bakakane as he gets an exit strategy. But simulaba mu ndayina capacity nabadde example yente kankomene ekyo. Ngabosibula. Ente omukira gwayo. Yes. Mukube nswera. Kakati bwabanga yamanyi ogirabanga yini bwabanga waneerya nga gogugira. Gogujigobe enswera negenda. Yaha. Naye ogenda okulaba nga amanyi gawedde. Ebeera wansi ng'enswera zigiyitawanya nga tesobola kutambuza ki? Tambuza mukira gwayo. Kati mukulu Museveni stage gyatuuseeko. Talina capacity. Bagamba nti mwenna ajja kubanga kanga no we shall take action, a political action. Political action. But we are going to move on them. I don't even see how these files all gorobi. Kayunga. Ayasanye kana nagajjako. Abamu bagakuba ne paint babana bakoba bani awo bonna. Wabayina capacity wanyiso buga abakwati. Tayina. Wewawo. Twayenze nnyo tuyanzege mukulu nga tumaliriza. Kusooka njagala kwebaza abakulu bano n'enteesa yonna naye nze ndowooza nti abali mu kooti ne baluwa nga bwe yagambye egende n'ebyayo kati ekitunuuliddwa kooti kikyenaasalawo naki pulezidenti yeyagambye okukola ekinaddirira kuba bannayuganda kye bakoze eki kye batunuulidde naye mu bintu byonna ate okubaawo watandikirwa omukulu no yakugaye toyinza gandi tetujja kutandika wali okubaawo wakola ki watandikirwa oba batandikidde watono oba wabi kuba yalagidde prime minister nti ensonga zongere mu ki amaanyi kubanga ye business leader wa gavumenti naye mwali anti akugambye ebbaluwa eri ebadde ekkiriya waliwo kategole era nga mukulu Luttwamaguzi we yagambye nti toyinza kulowooza nti gobawo amabaati ebisatu nga bagenda ku kasomero kali 12 na wali 18 naye yagatwala ng'oli atutte 10 n'osanga ng'atunda ndowooza kyendowooza nti enjawulo eri mu bbaluwa eyo kyeyabadde etegeeza kuba toyinza kuŋŋamba omukulu nayayogedde bulungi era okujjaku nga n'ebintu era bitandika okukyuka kuba oyinza okutunuulira sipiika nga nejatalinnye bamwogerera sipiika yeeyamye miliyoni 10 nga n'okulinnya tanakola ki tanalinnyayo kumpi buli mubaka akola omukolo alina okuyita ani sipiika bw'atajja ne community nazo nezisiba speaker nono olwa office zaabwe nene nageza ne bagamba nti nali baddeko n'olwaliro mbadde nteekwa kuba mbalala mu local government conference ono abimanyi naliko president waabwe baadde balina batwagaza ne Stephen Kabuye yali meya w'Entebbe naye olw'okubanga kabaka birthday nembeera mu lubiri ng'ate kaadi nagifuna njagala okutegeeza nti waliwo byogamba nti olw'obunene bw'ekintu ebintu biyinza okutomeregana nga n'omwetisi takoze eki tategedde ndowooza wali bbaluwa tusooke tutunuulire buli omu ate explanation ye eveeyo naye nga wadde okubaawo watandikirwa mu kulwanyisa obuli bw'enguzi weewaawo wenakawa wotunuulira ensengeka y'abakulu bano kikuleeta okutegeera nti kuno kuwuddiisa webanga ddala prime minister tasobola kuba nti abba amabaati nga n'okugaba yagagaba kati okiyite ki kuwuddiisa kuyisaawo ki kuyisaawo bino byetwagambye amagye mu supplementary mubaddemu billions of money gamba mulimu billions of money ezigenda okulinnyisa emisala gy'abasirikale abanene abakulu naye bano bambi bajjulutu abato temuli yadde n'ennusu osanga abasirikale aba UPDF nga bali ku ranka y'emu n'owa poliisi naye ng'emisala gyanjawulo mutekera bulungi nnyo n'aba prison ng'emisala gyanjawulo naye basazeewo kulinnyisa misala gy'abaki mu supplementary bani abasobola okukuumira gavumenti eno mu power babaki abali kutoba n'olwensonga eyo olabira ddala okuwuddiisa okugenda mu maaso nti baagala kuyisaawo zi supplementary baagala kuyisaawo possibly president tukusabe masayininga mangu etteeka ly'ebisiyaga eryo tubyagala mangu as fast as possible wena atujjikiriza nti tuyiza lukangibwakangibwa ku lyetteeka ly'ebisiyaga kikafuuwe so eryo lisayininge tutandika okudda ku cards endala we are not going to tolerate that njogera nga omubaka parliament atudde mu ntebe naye nga basically ensonga y'amabaati tuleke poliisi ekola mulimu gwayo tuleke parliament
erina obuyinza okukangavvula ababaka baayo ekola okunoonyereza. Ekyomukisa omulungi kye nalabyemukko nti teyawandiise ku mubaka yenna, yawandiise yakutte ku baministers be, naye mulimu n'ababaka baafuna ki amabaati ago. Kaakati palamenti baluerijeno erimu baminisita naye n'ababaka bw'aba akola statement. Nafunye gye ninakuwa kopi tuyita blue letter. Bw'aba akola statement. Blue letter yiino wano. Eno ekwata ku baki? Eno ekwata ku basajja be n'abakyala be. Neffe tujja kugenda mu maaso nga tukubiriza akakiiko okulaba nti kagenda mu maaso n'okuluma. Ne speaker anoonyereze ku babaka palamenti abafuna ku mabaati nga naye kwali. Naye mwali olabira ddala nti ebintu birimu kegamba kati sipiika awaayo sente n'akwata miliyoni 10 n'aziwaayo nga takakiddwa abbaati amabaati okujjako nga waliwo akamodi awo tebaagala okukola. Ontegera n'olwensonga eyo nze nsaba ekintu kimu nti ensonga eno ekwatibwe nga bwena okukwatibwa. Tumanyi bulungi nnyo omukulu eri yakyogedde nono n'akyogera, pulezidenti yavaayo n'agamba IGG abantu ababba ekinene tobakwatako kubanga oyinza okukola okutwala ssente zino ne baziinvestinga elsewhere mawanga amalala, so abo baleke, so ababbi b'enkoko abantu baffe abanaku basobola okukwatibwa. Ekyo abantu bakujakandaalo tumira mukyala wokantumire kubanga wedde akulaba okutwala omukisa guno bebaza togata mukyala wo n'abantu yasoose mukyala mukyala wange bali mwezi olwekyo ntumidde nnyo wamu n'abantu bange bennakawa weewaawo Luttwamaguzi kakati njagala kwebaza abadde batulaba. Nze nkyayisisitinga Prime Minister Nabbanja tasobola kubba bubaati bwa miliyoni 3. Sipiika Anita Amongo yadde sipiika wange wa Parliament tasobola kubba bubaati bwa miliyoni 3 ng'onu daily basis agabira abantu miliyoni 10 nga mulimu n'abaana b'ababaka ba Parliament baweerera ng'emupi tasobola kwerera. Enkyakisiwe waliwo n'omukolo gwa Kabanda Honorable Wekasambya nalize nensabira Bobi Wine Kalulu eyo naye ojja kulaba Anita kya. So nze my diversion nze zero nyenye njagala kusaba mukulu Museveni etteeka ly'ebisiya galina olabika oyagala kutubuzaabuza esente y'Omumerika ekuwoomera. Etteeka ly'ebisiyaga mwakyamuka era ebisiyaga netwaga nti abo baagala ssente tebasobola kuteekako mukono era omanyi otulaba. Njagala onkuba ekikonde mu maaso oliteekeko omukono ekiro kino nke tosobola waffe twalaba bano bakyamukiriza ne mubayitaayita. Nze nkubuulira etteeka ly'ebisiyaga batadde ebibozibozi bino mabaati obubaati bwa miliyoni 25. Bw'okimanyi nti 225 bwebwa obwafuluma obwagidutwa nti amabaati bwaba gidutwa alina 10 onagamba awo ekyokulabirako nti amabaati bwe gabanga ga miliyoni 25 tesobola kubeera nsonga kakati njagala nakugamba twakuŋŋaanya sente za COVID 3.8 trillions. Can Mr. Museveni account the 3.8 trillions ze twakuŋŋaanya mu COVID? Yali accounting officer zagenda ku account ya muntu omu mukulu bamuyita account y'omuntu omu yagendako sente za COVID 3.8 trillions. Gwabeera mu kyalo gwaneetegereza oba oli wennakaseka obawa biliyoni 8 mu miliyoni biliyoni 3 mu miliyoni 8 bwe butata buno bolaba obusomba ebikajjo nga 10 obw'emitwalo 5 nga bujjudde omuntu omu yazikubakukawo nkuwaddeko kitono aleme kugamba kakati ffe bano tubategeera bataddewo ekiboozi ky'amabaati n'eribayisa sente eziri mu nyongereza omungereza gyayita supplementary ze munyagiramu enkya n'eggulo ne mubuzaabuza. Kakati no nasanyuse nnyo kwa Anita Amongo. Anita Amongo sipiika Parliament waliwo twali tumugamba ti sipiika teri kunoonyereza ku NSSF nga bamaze osoma lipooti nga waliwo omusajja yasabye ng'ayagala obuwumbi 5 yeewole mu ssente z'NSSF agulenga kasooli. Omusajja oyo akuba Amongo bw'aba tamwetegereza. Omusajja yasaba ssente z'NSSF Anita Amongo naga that is impossible. Era lwero olutalo olulwo. Kakati ffe twewuunya nnyo ngenda neewuunya nga mugamba nti Museveni alwanyisa obubbi. Genda olabe gye bayita
bagiyita Entebbe Botanical Forest. Abasirikale abava eyo mukulu Rwomushana namulidde abagamba mbu simanyi Ssaabasajja Kabaka asembeza mujje wano waliwo ettaka wano tewali ttaka lyammwe tewaliwo ttaka lyammwe tubabuulira ebyo bano bababuuza bempulira mweka musimanyi bw'oyogera ososola mu mawanga wano tewaliwo ttaka lyammwe ekyo tukibabuulirawo misana bino nefujjo lye mukola ne mujja ne mundu Entebbe Botanical Forest abakulu ab'amagye abava mu 7 gyava bali mu gyegabira kati bino byange si byamwe bya PBS kubanga temulinaako naka tulina firimu eri mu kulagibwa ku mutimbagano gwa TVNC ono gwa CNN bagiyita The Gold Mafia ono we mubende Kasanda mumanyi abali mu kugabana golodi oyo mwogera kuwekala moja but we are talking about golodi nolwekyo nga maliriza ne wakubadde kitutu mubbi naye kyakwasiza kituutu si bubbi buno nti obw'amabaati kulabisa bakamaabe babba nabo tubagamba bulijjo nti mukyala ababbi bwe bagenda ne beekobaano bakubba amatooke ga Luttwamaguzi eribbi erimu ne balikwata mu nanka gano bwe gabaako engeri gye gamugagingamu gakubba ne gakuttirawo oba ne gagenda nolwekyo ate eyo gy'oli mukomera kituutu manyi mulaba eyo abaagundi balaba BBS bayinza okukangavulirayo ne bakunyigirayo eyo olw'okulabisa bakamaabo nolwekyo ssebo kyemaliriza nakyo kino ekisaba tugenda mawulire bwe tuba tunalwanyisa obubbi kuba nkimanyi nti mukulu Museveni talina kapasite erwanyisa bubbi foundation y'ekibiina kye eky'obwe-NRM kubba kati ffe kye tulina okukola ng'ababaka ba palamenti kukwasiza wamu nammwe abantu gw'omuntu ali eyo jangu otubuuze